Olunaku olwaleero Uganda lwekuzizza ameefuga gaayo ag'omulundi ogw'ataano mu omunaana okuva mu bafuzi b'amatwale. Wabula ameefuga ag'omulundi guno gakuziddwa mu ngeri ya kimpowooze era emikolo emikulu egy'eggwanga gikwatiddwa mu maka g'obwa Pulezidenti Entebbe. Omukolo guno gubumbujjidde wansi w'omulamwa ogusimbye amakanda okutumbula ebyenkulaakulana n'okusitula ebyenfuna ebyetengeredde era gutandise na kusaba ku ludda olw'Abakristu n'olw'Obuyisiraamu. Celebrating the maturity of our motherland. It is therefore imperative to safeguard our core values, to maintain and promote maturity into productivity. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ategeezezza nti ebyenfuna by'eggwanga byongedde okukula wabula nkati obwanga awolekeza bya bulimi era gavumenti yakuteekawo bbanka y'ebyobulimi enaasobozesa abalimi okwewola ku nsimbi eziriko amagoba amasaamusaamu. But we may also have to have a specialized bank for agriculture, maybe owned by together with the farmers themselves, but operating on principles of, not on principles of maximizing profits, but on the principles of giving affordable capital to our people. President Museveni agambye nti eggwanga likyalina obuzibu bw'amasannyalaze wabula nga kino mu bbanga ttono kyakunogerwa eddagala kyokka n'agugumbula ab'ekitongole kya UMEME ekitakoze kimala kumalawo omuze gwa kubba amasannyalaze. This is the problem I'm having with the group called UMEME. There's a group called UMEME, you have heard about it. These are private people who want to make profits, and high profits also, not small one. There are areas where you can go and make high profits. Nightclubs. You can go and invest in nightclubs, and I will not even follow you there. Mu birala ebiganye waliwo ebirime ebyandibadde bisobola okutuuka katale ng'obudde bukyali wabula olw'enguudo embi kino kifuuse kizibu ddala nga n'olwekyo pulezidenti wakukola ku nsonga eno ey'enguudo kyokka n'avumirira abantu abamu abatakkiriziganya na kyakuzimba nguudo mu ggwanga lya DR Congo bayogeddeko ng'abatalina nsonyi. I saw the other day some people in parliament with ensonyi entono. Ne bagamba, why are you, this stupid man Museveni, why is he building roads in Congo when we have got bad roads here? Yes, we have our poor roads here, but we also have good roads. But in order to build our roads, to build even the bad ones, which are not yet built, we need to trade with Congo, with South Sudan. Amateeka amapya kusema ebyobugagga eby'omu ttaka ganaatera okuleetebwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era nga bakweyambisa bannayuganda abakugu okusobola okutuukiriza kino kiyambeko eggwanga obutafiirizibwa. Cabinet approved the mineral policy last year, and a new law on mining and minerals will soon be in place to promote and streamline the regulation of mineral exploration, development, production and value addition. Currently, mining activities have been organized and registered in Karamoja, Mubende, Namayingo, Ntungamo, and Isinjiro districts. Because of our educated human resource, we are going to have a significant portion of the economy built on human intellect and skills. Museveni ategeezezza nti waliwo ebintu ebimu ebigenda okutandika okukolebwa wano omuli bbaasi, engoye naddala ez'emivumba ssaako n'empapula eziyingizibwa muno z'agambye nti agenda kuzikola okuva mu byayi. What I want to hear of is bus fabrications here. There will be no assembling, there will be no importing. We shall make the buses ourselves, and we have the capacity. And the lorries and the Chira electric car. For the empapula, I am engaged in the battle to produce empapula using ebyayi byammwe ngenda kubikozesa okukola empapula mu nsonyi kati engoye ezo nandyagadde tuzikolere wano. Agasseeko nti eggwanga si lyakukoowa kulwanyisa ssennyiga korona era nga gavumenti yakulwana bwezizingirira okulaba ng'obulwadde buno tebusaasaana mu bantu. Oluvannyuma pulezidenti atongozza akatabo akatuumiddwa Musevenomics. Stella Nandawula, BBS Terefayina, Gambuuze mu ddiiro lyo.